kati omwana alimba president nti oxygen plant tekola kweli ebadde tekola kumazima president waffe nga twakamusa bukulula kala abapolisi abali wano na commissioner wa police akulira security omwana oyo agenda akole statement emenyawo kye yayogera bamuyita mwesigwa ali yatiddewo wano asigadde mukono ajje wano akole statement ate yeetondere president. Amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Obuvuddeko navayo n'enyanja ensonga eri president w'eggwanga ng'amutegeeza embeera mbi eri mu malwaliro naddala aga gavumenti ag'emukono Kayunga saako ne Namuganga Health Center 3. Weewaawo yadde president yatuukiriza kyenamu lipooti yali muwadde n'ampeereza prime minister ngende tulabe embeera nga bweri. Era n'abiraba emu bye yalaba naye nga bwe mumanyi munnange ebintu essaawa yonna emu esobola kukyuka n'efuuka bbiri oba bbiri esobola kukyuka n'efuuka emu ate nga bw'okimanyi nti eno eri emu ne bagifuula n'efuuka bbiri. So ekisinza okundeeta essaawa lwaleero weewaawo yadde nkyekwese prime minister yavayo n'alagira nti nkwatibwe ntwalibwe ku poliisi bankoleko investigation sinakwatibwa era obubaka oba akatambi akayitingana ku mikutu nedda balimba tiyenze sinakwatibwa nze nkyali weneekwese wenkyali weneekwese sinakwatibwa saagala abantu baddeyo bawudiise eggwanga nti ndi mukwate oba ki nedda nkyali bweru weewaawo yadde ekiragiro kyafuluma nti nkwatibwe naye sinakwatibwa. Ekirala kyandibadde nga nsemba nze kyenfa saagala abantu bagambe nti ndi munabyabufuzi oba kuliko ekibiina kyenkotogera oba kyenkubya nedda siri munabyabufuzi siba munabyabufuzi n'obwodimpa obwa defense ku kyalo sibwagala sina kibiina kyenjagala nti oba kino oba kiri nedda ekibiina kyange gwe mutima gwange ekibiina kyange ye famire yange. So tuleme kwogera bindi nti ndi mu mugongo wa gundi oba gundi yandi mu mugongo nedda nze nkolerera muntu wa wansi. Okuba munamawulire kitegeeza ki? Okuba munamawulire tekitegeeza nti olina kubeera n'ekibiina. Munamawulire omutuufu tolina kuba na kibiina. Munamawulire mutuufu olina kwogera ensonga eruma abantu gy'okola amawulire. That's why nti mu mawulire tubalina ne stories ze bayita community stories. Kati nze gye nakola is a community story nti ekwata ku muntu yenna okuva ku wansi mpaka waggulu. Nti bwe mba nagenda mu ddwaliro n'ensanga amalwaliro embeera gye galimu nga mbi abakazi bazaalira wansi oxygen plants zaazikira Kayunga Namuganga oyo gwe ŋŋamba abasawo ku lw'omukaga tebabaawo kyesitegeera obulwadde olw'omukaga weekend tebukola weekend obulwadde nabwo buwuumula. So naye nga bwe mumanyi abanayuganda oba n'abantu mwena mbeebaza mwe bali kumbeererawo nti emu esobola kufuuka 3 kisoboka mu Uganda naye nze ndi ready okusigala nga nfiidde ku mazima kwoyo omuntu wa wansi ekimunyigiriza. So sikunze nganze kinoomu saagala mugambe twali wangu ndi mugongo saagala mugambe kinedda nze ndwanira muntu wa wansi. President w'eggwanga nkwebaza we bali kuvayo kuyingira mu nsonga yange kubanga bwanga wavuddeyo eddwaliro baalisuubiza kuli wa tenti n'okulizimbira buildings endala ab'e Kayunga namwe mwebale kula nti prime minister ajja ne musobola kudduka ne mugwata sinda ne muziteekamu yadde zibadde tezikola ebbanga ebyo byonna naye mwebali kuziteekamu kubanga kati nze kinabadde njagala oxygen plants zibe nga zikola. Mwebalire nnyo mwebalire ddala sinakwatibwa era kinaba kigenze mu maaso eggwanga lya kukitegeera.